Make everything easier and more interesting as you reach apex of your life. Al Magic Records is here to give you all that your life needs. We provide the best video production around town. We produce music videos, filmmaking, documentaries, commercial adverts, and the best video production for weddings and introduction parties. And we hire video equipment like cameras and drones. We do audio production, caller tunes. We produce and promote music business, songwriting, vocal training, music lessons for kids, and artists management, all offered at an affordable price. We are located in Nyanama, opposite Movit. For more information, reach us on 0753 567336 or 0775 408943, or you can reach us on email almagicrecords@gmail.com, or you can find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Al Magic Records, for God and my camera. Nga tonnalaba, please subscribe, ring the bell buli lwekiteekayo osobola okumanya. No, tumanyi nti awo kati waffe kisawa property sigamba nti ekyange wabula ekyaffe nakugamba kiri mikono ekiba kiri mikono bulungi. Yes, sebo. So much the better. Kati kitegeeza nti kyenjagala okukola kiyinza okutaasa ffeera. Toba nakutya. Era nene embeera eriwo. Tekutiisa nti oba nafuna ekinyeenya ekyapa ne kituva mu ngalo. Ani nabadde ngamba. Ko kyo omanyi omukazi gwoyina. Obwongo kiriya. Ekyo. Wedda niralikira nti wekiri oyinza okwanga tosobola kijjayo. Balo ne basigala nga bansekerera. Safe, teri agenda kusekerera kiri kiti. Anti bali bansekerera omanyi twali ne bajoswa. Nga tuli ne balukumani. Ne bagamba nga baseka bo bagula ku Mailolandi nze nagula ku ttaka lino erya Nankani mbu siri akyapa mbulyange lyandagano ne bagamba ekyapa nkirina ne bawakana ne bagamba ekyapa nkirina evudola bali madenja walo kimpeeko akati bagambe kibalageko baleme kudda mu kunnengeza ngambo mbo ettaka lyange lyandagano bwe olubukiraba bwe bati aze tontawanya baby olukira bwe kadendako kakati gwe dendako tosoka kumvuga misinde kati gwona sitegeera nze nkuwa ekyapa. Let me tell you something. Ekyapa kintu ekyomuwendo kibatateka mu bakikubeka empaka bakiteke mu zzaala ekyo nakibagambye kakati no nakibagambye ndi baby wange yakirina ne bagamba nti n'omukazi bamuteresa ekyapa era eyo ndagaano ne mbagamba nti please kiri kyapa kyovola banti nkugamba werabira no baganda ate kiri mmanya gange n'abantu ne mbagamba nti oba mwagala kukakasa nkyanja mugamba akimpeeko nkibaleetere era olwo kibalaga bwe paliriza tobakakasa tobalaga baveeko bachiranga mpaka nzigenda okwasa kyapa nze nkwata ekyapa nkijeje kiri nkirero kiteke mu mpakazo wakane mbu simanyi okize ekindo ky'omwenda abaana baffe bonna ko basibidde nkikuwe ogendaga simanyi bajesho simanyi balukumani bo simanyi bashabazi bo tobalaga kakati kankubulire ekintu kibiyamba ffe kireke ekintu ky'okuyita mu kubo nga batulengeza mbu simanyi tuli kuti mama bano baliwa gwengoza gwedamu nakati we suppose tukubeera wali eri ku gate nakati abantu olino batambulizaako amaaso kati oli wana ate kubuuza we bali toyogera oyagala nkolere ki gavumenti yakyuka nekugamba buli kimu wano kikyuse okitegeera sagala tekumpisa nnyo maaso bwe mba njogera naawe ate otuulaawo ntunuulire butunuulizi ng'omuntu atalina magezi bwe mba nkubuuziza ekintu mba njagala ansa nkubuuza abantu we nagambye okutambulirako baliwa and why you seated here right toli ku gate
Onakwera lotu. Mbakumako. Ate nawe mbalamu amagezi nabakumu obwedde na kati derenga ati abakumu. Tompangulula no sagala kuvaako waya. Bali side shi. Ati mbibaje bali side. Ageze nawe. Tuli ku ndagaano tuli wandagaano bwe litoba nejulika nga tebatusenda kati njagala ubaswaze nti batwalire kati bavi olukiraba batingankiza siri mwana muto nawe ndi mukazi mukuru nze nyine kubulamu by'abaana bange chapa cy'abaana bange mbesemanye ko baleke boogere oba boogera bikwatako bikube ebigambo nze bigambo tebimagula figa yo teri sura abantu eddala nze tutawandika Dika. Okimanyi nti ate kakati oli muiziri. Hajji. Muno olina wano ukauko. Okimanyi nti wasensuka wano. Manya bana abatobe batayambaza mbira. Wano wobalabira. Omusajja gwe ine byabo. Okimanyi nti omwana omutugo batayambaza mbira. Omulabira muno. Obalo. Kati nate luli. Hajji nagano okunkwataawo. Ere kanaawo ate. Tobe. Wabulira Tokola banakujjemu awali abantu. Ere wali abantu. Agali amakago gafuka wali bantu. Okimanyi nti obwo omwabu. Mubugenda kunsusa nga sissa. Ngabuli kaseera nkulinti. Bunsemberere mbe kumpi. Sikulimba. Deka. Omanyi obugirasi buno obubeera mabale nakali mu bifo ebyabalodi. Yonna wagendayo. Tulira nyo ku mikolo. Naye bwe wakenduka muno ngakagira asako bakakwata. Bwe wakenduka banayenze nebunya katonda ato gwe buli no muntu ali kyeyewuunya naga nti ekyekikuzunza nga byonna obirina mu muntu omu. Abantu abamu nti kati eriyo abantu abazunga nga balina kye banoonya. Kati gwe wanoonya ki? Njawulo. Naye era kakati sigirabye kyova olaba nti kati mpulira ate ondi wano. Nengena kwa bende ngaba naye wenna oli wange nange nenkyewuunya. Omanyi badde siri mu mudu paluka naawe naye ng'okimanyi bulungi kyenyinza okuzzaako bw'oba oyogedde nange bwotyo kakikano kyokkansi kugambe nakugambye ebintu byano byonna byakyuse nekugamba nkwagala wali eri ku geeti nekugamba olina kutambulira ku ntoli zange guno omuzannyo tegunnaba kuba gwe gwabadde tetunnaba kubako kye tugusa yadde n'ekyo gweoyinza okulowooza nti buli kimu kyawedde naye nga tetunnaba kubako we twabadde wadde no bwe kugamba tutambulira ku bantu bano mba nkinyinyiza bwe kugamba tukola booti mba njagala kuba mba manyi kyekola kyenjagala tufune naye ate bwenzika n'osigala wane n'ong'oliwo kubanga twagala kugamba kate embuuzo ngamba Farida wenna bw'otambula osagala booti oli wa Hajji lwaki tukwata kyapa nekumuwa nagenda empaka zino zibali muzikwa. Hajji nze no badde nteesa byonna byoyogera ekigambo kyapa kijje ku mugwa mbompaana olina engeri gye wakulamu enneewuunyisa ate wamu abakazi abasinga obungi amavivi gaabwe gaba gasuna nga gakutteko Hajjati oweweera evivi evivi liringa ettama nkuweweera Mungu yakuwe kumwebaze. Nibo kankubuuze. Feesi yubulire ne olaba ngenze n'otumye endala n'oteekako endala. Gaba. Kati oyali kyapa. Oyagala kyapa. Just oli abba kirabe bulabi nkizze. Ndabe engalo zonna ebiseera bifunye. Hajji. Ekyapa botokizza. Nte kukiza ate nkitwala wa. Sibe kingenda kikozesa. Just balinja kala bwagazi bakirabe bakaka senti siri ku nyumba ya nanga. Kubatenga mubbi. Ate nkiremera ate nga ninga omubbi. Ate nange ninga atali mukyala. Ate kiraba ate nange okukitwala nemba nga ate nesikiza. Mbeera nga ate omuyayo buyayi. Sagala nze mukazi wange sagala mulaga kintu kya buyayi nakino. Ate kati bukazi wobo omulaga ekintu ekyo buyayi abantu baba ate abalala baligamba batya. Anti ondese misi sizze nasi mbadde mukubira kati nitukola appointment netugenda amanya abeera very busy kiri wa lawyer. Okay. Nze tompalusa mpamu katibwa kange nze nnyoko nze nakere ntya nenkuzaala nabino byoliko byagala okwewanira muze nabikulukira so sigenda nvuma otyo. Sinnakuvumako nno sinnakuvumako kuba we nakuvuma tojja kyagala wano mbadde nkugamba bugambi owulidde njagala odde mu line tetunafuna kyapa oli awo wenna otudde oli relaxed olinga atalina kintu kyonna kyonna kikubazaringa mu bwongo obwo
Omanje tuliko wano mission tetunaji kujimaliriza. Oli wano buli kimuza yakishaka, buli kimuza ebyo biveko. Tukole ebintu ebitubikwe. Bambi okutuula ngo oli comfortable. Oshitegeera bambi okweyogeza nga buli naku nakulukira kino nakulukira kino. Woba wakimalirize. Oyo gadde kimalecho. Kimala. Banna. Ne Bible yegamba nti mama omwe mukanga mukatibwa kamala. Nego umusasanya otuwe no nyanjala. Lwaki omala yotu? Lwaki sopa kitibwa? Lwaki omanyinga mama wo? Leka kuneka mwanze mwana gojja kundete. Ojja kundete obuzibu. Nze nolwakuba oli mamange kyovola bankuyisa bwena. Naye singa tobadde mamange bino byonna byenkola nze byekola. Singa toli mama wange nali badde nina mukambo ennyo. Kati nze kangende beno nze kwatira omulimu gwena kwate togusobola. Nekuwa omulimu omusaba wekutyo. Nekuwa omulimu gwa security. Nga kwali wali eri ku gate. Gwagulira abayingira n'abafuluma okuyogwa omulimu gwa kitiibwa buli atuukira kugwe nga tebana bakunda babasoka kulaba gwe nkwadde ekintu kya buvunanyizibwa oli awo mpisa mu maaso abantu balinnyanyonyi wano kugenda bweru mu nsi mu mawanga kunoonya mirimu gy'abasecurity nkuwadde omulimu omulungi tokoze interview nali badde okukozesa gundi n'oleeta application n'endyoka nkuwa omulimu naye lwakuba oli maama wange ekitiibwa kyenkuwa nti oli maama wange nenkugamba kola bukozi ku gate kati ate njogera nawe ng'ogamba nkuwa ekitiibwa kya maama oyagala gamba noonye mbenyu bw'onoozira mu bw'otonze kakuwulira omulimu gujja kulema nja kuyita abantu abasoma abalina abakola application zaabwe bajembawo omulimu kamala okunoonya bano webikulema nze kankuwulira abaana bali eyo babonaabona tebalina mirimu ate okuwa omulimu omugambe okubeera ku gate wabanawo nakuganya abantu okufuluma n'ennyumba eneyo tebaliyo kakibulira wabanawo nga wabanoonya dda olabye kyobadde osubwa kati lwaki olaba akantu n'okamalako nga lo subscribe nze please subscribe ring the bell buli lwetuteekayo osobole okumanya kubanga ebintu byaffe binyuma nnyo nga obigoberedde kakati bwomaze okusubscribinga n'okkuba akade sharing ate era commentinga Stecia the house girl enjoy as you learn.